Stella Christine Apio yaddukidde poliisi y'e Bukasa bweyogerere mu Kira Town Council okwawaabira mulamuwe Aloopye wamutiisatiisa okumutuusaako obulabe singa akwata ku bintu bye yali muganzi omugenzi Stephen Odong ng'agamba nti bibye kubanga ye yali yabyazika omugenzi. We don't want that one to happen. We want everything to be resolved here amicably. We want to leave you when you are contented, and even the other side when is also contented. Apia annyonnyodde nti omugenzi abadde yakamala naye emyezi 6 era nga bateekateeka kufumbirigana mu bufumbo obutukuvu ebyembi omukama n'amutwala oluvannyuma lw'okulya emmere mu hoteeri emu n'emulumya olubuto. Oyo nga yali akola yali musimi wa musenyi era nga babadde mu ntegeka ya kufumbiriganwa. Ssentebe w'e Bukasa Michael Nyonjo ategeezezza ng'ensonga zino bw'azimanyiiko nti era olunaku lw'eggulu ab'oluganda lwa Pio bazze mu ofiisi y'okwawaabira mulamu waabwe nga bw'atiisatiisa muganda waabwe nti ebintu ebiri mu nju ye yali yabyazika omugenzi bw'ati ensonga n'aziweereza ku poliisi. Brother we agamba nti ebintu basooka kubeera na brother we oyo omugenzi naye ng'ebintu afudde ng'ebintu bya muganda we. Olunaku lwa leero poliisi ng'eri wamu n'ab'akakiiko k'ekyalo Bukasa basazeewo ebintu bino babibawulizeemu ng'Opiyo atutte DVD, woofer, TV, stand n'engoye z'omugenzi olwo ebisigaddewo byonna Apio n'abissa ku mmotoka n'abitwala. Anet Namyalo yakusakidde eggulire lino ku Aloopye TV.